Olukiiko olufuzi lutudde okubaganya ebirowoozo ku nneeyisa y'abadde mukama waabwe Joseph Kabuleeta gwe bagamba abadde avudde ku mulamwa. Oluvannyuma bano bayise olukuŋŋaana lwa bannamawulire olw'amangu okusobola okubuulira eggwanga ku biki ebivudde mu lukuŋŋaana luno. Bino bisomeddwa omwogezi w'ekibiina Moses Matovu era nga kikkaanyiziddwako nga Kabuleeta bw'awummuziddwa okumala ebbanga lya nnaku 9 olw'enneeyisa ye nga mu bunnambiro baakumuwandiikira okumutegeeza ku nsonga eno kubanga talubaddeemu. Olwaleero tubayise okubategeeza ensonga enkulu ey'okuwummuzibwa abadde pulezidenti era chairperson ba senkulu wa need omukulu Joseph Kabuleeta. Mu bibalanga Kabuleeta kwe kuli obusosoze mumawanga nga buno bwalabikira mu kugoma abamu ku bannakibiina kwe yakola gye buvuddeko. Mwami Kabuleeta awummuziddwa ennaku 9 olw'obusosoze mu mawanga. Bwe yali agoba abamu ku bammemba ab'ekibiina yabalangira amawanga gaabwe. Kabuleeta era alangibwa n'ogw'okwawulayawula mu bantu. Mwami Kabuleeta mu kwongera okwawula mu bantu naddala nga tunuulira mu layini yaabwe ey'ebyenfuna yayogera ku bantu b'omu lubaga ng'abasula mu mugotteko ndowooza kituta Islaamu. Mu birala ebiviiriddeko Kabuleeta okuwummuzibwa kwe kugoba bannakibiina nga tayisa mu lukiiko olufuzi mu ngeri eyannakyemalira. Yagenda mu maaso n'agoba abakulembeze kakiiko akafuzi aka need nga tayise mu mateeka akabonero akaali kalaga obwannakyemalira kubanga tulina emitendera gye tuyitamu bwe tuba tunaagoba abantu bano. Olukiiko olufuzi lwalumulanga n'okubeera ow'ekibogwe mu bukulembeze bwe ebbanga lyamaze ng'akulembera ekibiina. Mwami Kabuleeta emirimu gye mu nkola yaagyo abadde wa kibogwe nnyo nti okuva lwe yalondebwa avunaanyizibwa okutuuza enkiiko z'akakiiko akafuzi waakiri olukiiko olumu buli mwezi. Tatuuzanga yadde n'olukiiko n'olumu okuva lwe yalondebwa yadde okulabikako. Matovu ategeezezza ng'onera bw'abadde yeeyita Kamalabyonna w'ekibiina naddala mu by'ensimbi era nga baagala okunoonyereza ku wa gy'abadde azijja ze yeewaanisa. Ebbanga ddene nga tutambula nawo nno jjuli abalamu nga tumaze okufuna satifikeeti y'ekibiina era mwamuwulira naye yennyini ng'ayogera nti ye yennyini ye ssente eza need era awatali ye need teriiwo ebikapu bya ssente yayita nabyo. Ekyo nno kyatuwaliriza okutandika okwebuuza jjajja ssente ez'akafubutuko era ezo empitirivu zagenda asaasaanya. Olukiiko alutegeezezza ng'ono tannawummuzibwa baakoze ekisoboka okumutuukirira era okumuwabula yeddeko ku mpisa ze wabula nga mpaawo. N'emirundi gye tugezezzaako okumusisinkana ensonga zo zoogerweko twateekawo akakiiko ak'abantu 5 n'agaana okukasisinkana ne tumuwandiikira mu butongole ajja asisinkane olukiiko n'agaana. Okusembayo yagamba nti okuddamu okulaba executive member agenda poliisi yejjo balamula. Bwe lutyo olukiiko lusazeewo okugira nga lumusikiza abadde omumyukawe Ogemba Shadrack era ne balabula abo baatambula nabo nti singa tebeddako nabo baakuwummuzibwa. Bano bategeezezza nga bwe batasobola kukulembeza abantu ba kibogwe wakati mu kuvuganya mu kalulu akajja. Oluvannyuma lw'okumugoba ekisooka mwami Ogemba agenda kugira atwala obuvunaanyizibwa. Ekyo tukizizzaako. Ekyokubiri ennaku 9 nga ziweddeko ajja kutunulwamu nneeyisa ye era ajja kuba alina okuwandiika ebbaluwa ng'awandiikira sekretary general w'ekibiina agituuse eri olukiiko olufuzi tutule mu nsonga ye asobole okuddizibwa ku buvunaanyizibwa bwe. Ku lukomo lw'essimu Kabuleeta akubye ebituli mu bisaliddwawo olukiiko luno nga bye lukoze bwe bitali mu mateeka era bwe lutalina buyinza kumuwummuza. Charles Katamba yakusakidde eggulire lino ku Lwagugudde TV agaguddewo.